twogera ku achievements olina okubanga olaga abantu gemakaago yennyumba yo awoowangaalira ate nga wo tubaniriza olunaku lwakutaano ssaawa eri mu kitundu wano ku Delta TV naye ne ku YouTube channel yaffe abatulaba tubaagala nnyo mwebale nnyo tufuula kino kye tulimbaniriza nginiya tukupita yanyumye bitya it's so smart nginiya soko gye tuwayeemu wano mullo aliyo ekibozibozi kinyuma ate ekirungi mukamba kyankoze olunaku olwaleero tuli mu mwezi gw'abakyala mwezi gw'amakyala Ramadhani karimu abakatuliki tusiiba nafe abakristaayo tusiiba naye omanyi okusiiba kyeki okusiiba kwe saddaaka ne weewaayo ne weenenya ne weetonda ate okwegayirira okwegayirira kwe kwewa binnemye okutegeera okwegayirira kwe kusitulira Katonda omwoyo gwo ng'omusaba ebirungi eby'omwoyo n'ebyekereziya kwe kwegayirira kati okusiiba kwe kuba mu ttooki kuwe weeyisa kiki kye mbadde nkola mbadde nkikola ntya ye bwe kiba kibi nkitereeza ntya bwe kiba kirungi nkyongeramu atya amaanyi bayiddawo okusiiba kusukkako kulya era abantu abasinga balowooza nti okusiiba butalya mmere oba kulya mmere kyova olaba abamu batujerega notujerega mwe abakatuliki musiibako kino naye amakulu g'okusiiba si mmere naye omutima gwo okwetunulamu mbadde neeyisa ntya neeterezezza ntya kyekikulu ennyo ekiri mu kusiiba kati nyine bengi tuli mu kisiibo ate nga mu kisiibo tusaddaaka mu kisiibo owaayo mu kisiibo osiga ensigo mu kisiiba weerekereza ennyawo ate tugamba kye wasiiba nasiibye ennyama lwaki sikyogera togenda giryako wadde ennaku ana naye nga bewako ogibagulira naye nza nyengini akati badde nsaba tukyali mu mwezi gw'abakyala onjokyeyo nga nze omukyala mullo mwezi nga gino emitukuvu wuliriza soko njokyeyo tutandike programu njokyayo nga sente zisobola tukola mpeera wano manyi ofunziza eri amanyi obutampa naye kati mufunziza wano mu maaso gammwe oluusi watampa mmwe ne mumpa ezommeka zommeka buliko emitwalo ebiri buliko etaano ekyotono tekibeera bwe kiti naye era byebimu kyenkana kubeera byonna bigula bintu kalamu wekanaaba kafu Rozi Lubo wajjaku bamanyi okuwe naye sente batusaza bitundu bankubira halo mirembe Rozi Lubo yakwaddeyo sente bwe ziti otuuka ozifuna sente ezo zitambuzibwa transit eyo yejjako ako kachaji koolaba nti zituuka kati basiteka direct ku namba yange bagambe nga twe namba ya mirembe kati obeera ngobye mu business ngeri yansanyisa okulaba tubuuzeeko onyumye nze ntiddemu senyumye nnyo you're very smart you are you know it's beautiful to appreciate a person so oba onyumye you're very smart osobola kunjokyayo ekyebiri njokyayo ekyebiri mirembe nno Botasuula enzo jasula focus wama basewo ne banjabo nsanyisa okubeera nammwe it's a Friday tuli wano n'emirembe Sharon ate tuzze okunyumyamu emboozi yaffe oluusi ewabamu negenda mu kisiibo negenda mu life eya bulijjo naye kituufu essira lyaffe ekkulu tuliteeka nnyo ku kuzimba manyi oneewunyisizza oyogedde ebyaddiini n'endowooza oli musumba okiika osaba mu kyaki nze ndi mukatuliki osabira mukatuliki mu kyaki nina ne kwaya kwaya y'abavubuka asiri muyimbi naye nze patroni wa kwaya y'abavubuka ya Katende Parish. Patroni yakolaki? Patroni yoyo ayiyiza kwaya neyambala etya eneerya etya eneetambula etya abayimbi bali mu mbeera ki beetegese batya gye bagenda okukolera gy'emirimu gya patroni ate si kyokka ate nze chairperson wa kwaya eyo chairperson ate yavunaanyizibwa n'okutuuka mu life y'abayimbi munda abayimbi bano bali bwe batya ebyobufumbo omuntu abibeera lwakwagala kwe nze wenkiyingiriramu lwaki weeyisa bwoti ng'oyimba lwaki oyambala bwoti lwaki mwayimbye bubi wano lwaki mwakereye wati personal life eyo olina kugamba naye ng'omwami anti yansibidde ebweru kati nenkola bwe nti kati personal life eyo ya chairperson ye alina okunoonyeza
kwaya sente ayina okunonya achievement za kwaya zibeerawo zitya kati ekyo gye mirimu gyayo tegeeza kyakyo ogimanyidde ddala yes mbedde njagala okukwata era ntula ne Paris Executive naye ekyo si kyekikulu ekikulu nze ng'omuntu nakuzibwa mami wange oyo mukyala Nakawuka yafa ng'obutagenda ku kyaki musango kati ekyo kyannemeramu yenyawo katogere ku mama Nakawuka tukole ekyo singa nnyo maama kubanga singa tayantegeka mirembe tewani nsanze kale tubaniriza ebya inginiya ne kyaki agimanyi ebyekwata n'ebyeddiini nabyo ate munange ayinayo obuvunanyizibwa bwakwasaganya kale tubaniriza tugenda kwogera ku kuzimba ennyumba gye tuliko olunaku olwaleero atugibalaze egu neno sho yakusatu ekyawuunyisa ku sho eyokusatu ennyumba ewedde mwebala omulimu kale nyawo mugukoze ekisooka omuntu ayagala ennyumba nga alinawo akasente ke kawera atwala bbanga kyofuna ennyumba ye of course ebbanga liba ttono nnyo emirundi egisinga ennyumba ekizifuga ziba ssente era nze bakirayant bambuuza nnyo njagala kino njagala kiri nsinaawo siriiwo amaanyi ga kirayant galina kuba gamu kukola ssente buli ssente lwe zibaawo kirayant kyonna kyayagala kisoboka okufunza obudde kyangu nnyo kasita sente zibaawo ku site naye nga nyumba ezakalina tuzikola wakati wa wiiki 3 ku mwezi myezi 2 maximum yenyawo kati ebintu ebikola ku site bino byasigaddewo tubitwalawa obadde oyagala tubitwalewa focus ebitwale amateeka agafuga omugagga abituwe mugagga tubimuleke ebyokukola bikyaliwo bayitawo ekyogambye nti ennyumba ewedde ennyumba etuuse ku wall plate oba tewedde foundation to wall plate kati eyo phase esooka yewedde kati tugenda kuvaawo mu phase yesooka ate tugende ku phase eddako lwaki ogambye nti material no yamaze okukola olaba amayinja gagenda kukola ate nga mangi nnyo kati anti ekizibu ekijja ku mayinja ago galaba tugaleetera mu motoka za sino truck buli lwosalawo okugaleetera mu motoka entono gafuuka expensive nnyo kati kikuleetera okugaleetera mu motoka eya sino truck ne gasigalawo nga mangi naye emirimu jjukira gikyatambula tulina okukola olujja tulina okukola septic tanka tulina okukola zigeeti tulina okukola ebikomera kati amayinja ago gajja sigala gatambuza situation y'ebintu bino ebeera mikono gyani jaggwe a constructor oba gomala okuzimba obirekera mugagga yamanyi omugagga taliiwo kati kitegeeza obuyinza bwonna bwa site bwange kitegeeza oleeta abasirikale ne bakuuma ebintu by'abandi bintu ku site waliwo bye babba waliwo bye batabba saa kujja na wilibalo n'entoolako ku musenyu okutoolako tetukigaana kya buntu naye okubba tetukikkiriza atoddeko nabyo banjawulo oli asobola okuba neibawo ng'alina akadirisa kayagala kawanga najja n'atulako akawilibalo ku musenyu kamu nga takusabye ne bw'aba tasabye ekyo kya buntu kisoboka naye kyesitakkiririzaamu kwe kubba kati okubba n'oleeta emmotoka n'otikka amayinja n'ovuga n'ogenda obwo bubbi naye ate bw'aba neibawo najja neiba gyebale njagala wano ku kasenyu katono natwalako wilibalo ekyo si kibi oba naffe era olaba kankuwa ekyokulabira kuwe tujja wano ku site sobola otutuukawo tetulina mazzi tugende wa neiba munanga amazzi gaffe emmotoka ekereyemu naye tuweeyo ebidomola nga 5 n'atuwaayo kati communication n'empuliziganya ku baneiba teteekwa kubulawo enyawo otwogera ku bino oba nkiyite obwesigwa gwe nga engineer edda nakati gyebiri kati ongambye nannyini taliiwo ali bweru obwesigwa bwoteeka mu mulimu guno nti client taliiwo tomanyi kiri ku ground naye material we n'asigalawo ate n'omuterekanga gwe balingambye site zennyini ennyingi owona asigaddewo n'okubirawo mmotoka genda otikke amayinja agali eno galeete ku site yeeno tolaba nti kikola waliwo kibayita erinnya mirembe buli lwolaba omuntu nga talina kyafiirwa kyabulabe nnyo buli omuntu lwaba ng'alina kyafiirwa mulinnya kati wano oba kyani agenda okulaba ate nze siri kundaba baidawe singa nali nkola kundaba singa n'ebintu sibigula kuba ate nze ngaguzi kati ekisookera ddala amayinja si client yagagula nze ngagula mangi ne gasigalawo anti kati that is the point yange
wagitegedde nti bwengula emmotoka eya Sinotrack tewali kinetagisa kuleeta forward nga oba tomanyi ku quotation yonti mba mmanyi era n'okumanya nti gajja fika nakyo mba nkimanyi naye waliwo byentunuliranga eby'omugaso nti amanyiga gano ate bwe gasigalawo ate ku feeza eddako tuba tugajja ku quotation eyo ate ne gatukolera emirimu emirala tuba tukimanyi naye oluusi wabeerawo by'otunuulira noga atugulire lumu mmotoka ennene engineer njagala kino sokoti kyo cause ba client kino kinewunyisizza okuba nti client taliiwo material we waali kuba mwakola yasigalawo ne mubeera nga mumuleseewo era waliyo n'ebintu ebirala byotalaba wano kati waliwo ebiri eyo mu sitoowa ebintu ebitonotono bino ebyonooneka byo bibeerayo eri munda mu sitoowa so ekintu kino okizimba otya oba njagala kyogera mu Luganda obutakumpanya ba client wadde tali ku ground anti kati nze mirembe nze ntunulira linnya lyange nze situnulira client nze client sina kye mwagaza client onoleere nkya muvaako ate nkya ngenda kunoonya omulala kati nze situnulira client by the way nze seetagana kumanya client yaani seetagana kumanya oba wali oba taliiwo kye neetaaga omulimu gwange gwenkoze guli successful omuntu agulaba asobola okumpa omulimu omulala client omulala ono asobola omugamba nti munne gundi yankolera omulimu saaliwo naye guli bwe guti awo wali goolo yange era bwe mba nzannya omupiira we nnoonya okuteeba nze ono client gwe nnina simumalirako biseera kuba takyalina mugaso client gwe nnina kankikuddiremu osobola okukitegeera client gwe nnina aba takyalina mugaso wali olinnye ku taxi nazivaamu wali olinnye ku taxi wali olinnye ku taxi wali olinnye ku taxi gikuba akafaananyi bwerwana okukulindako ng'ogiyimiriza abeera n'eri wansi n'akulinda maama ogenda ne bw'ogigamba nti ovaamu ng'akutwala n'akuyisa ku kyekatende n'akutwala paka nga maya amaanyi ga client oli gw'okyanoonya makulu nnyo nnyo okusinga ono gw'olina kati ffe bakirayant tutubanoonya nga batakisi enjawulo yaffe kirayant tumunoonya abaayitawo n'emmotoka laga akayumba nga kalungi baani abaakazimbye oyo ye kirayant gwe tunoonya oli wa takisi gwalinda n'eri emmanga kati ono gwe tulina yes yatulaga abalala naye ffe kye tulina omukolera kiri kimu kumusavinga n'aba successful n'asobola okwogera ne bakirayant abalala ne basobola okutuwa omulimu ekyo tukiyize kitegeeza client gw'olina kati oba olina kukola mulimu mulungi ate onoonya omulala era nze client wampa omukisa ogukola mba sirina birala byakunnyonnyola nina kukola mulimo gwe sikudde ate munnyonnyola maama nkola nnyo nja kugukola kasita ogumpa gwe siddamu kubaganya naawe nnyo birowoozo wabula nina kunoonya kyendagadde okukolera kikoleddwa bulungi engineer mbeera ku site zino bakclient abamu tebaliiwo tugula amataka nogamba engineer ngendere eryetya ewaffe onzimbira ennyumba tamanyi neighborhood eryetya tamanyi balirwana be we bali tamanyi mbeera z'ekyalo katugeze otuuse ku site there are challenges you face nga gwe engineer oba n'abazimbi bwe babikugamba obigamba omugagga oba obyemalira byebimu mbikolanga nze nga simanyi naddala waliwo entalo ez'obuntu tebayisa wano mazzi tebayisa wano masannyalaze oluguudo lwaffe temululinnyamu abo bajja kwonoona oluguudo balina ebimotoka binene kati obwo obusonga tetubugamba bagagga kubanga buggwa bagambako ne bategera nayiba waawali alina empisa embi yaganye bayiseewo ettaka obusonga obunaggwa situbugamba bagagga era nze bagagga bayimbagamba nannyo mukazi wawe yagamba sijja kuyiwa omusenyu mukatoyogera naye muleke ffe tujja kudiiringa naye kuba ffe tuli bazimbi ajja tuwalanira emyezi 2 tuveewo tugende ate yasigale n'abantu abo oyinza n'okuba gwe ng'omuwalana ate omwana we n'agenda n'awasaayo kati okwewala ebyo ffe tudiiringa nabo direct era ezo entalo sinze saagala nnyo bagagga balina zimanya okugyawo nga lulemye waliwo entalo nga tezijja kuggwa ettaka lyange waliyingira 40 weziti kati ebyo byebigenda mu bagagga naye bino emmotoka yalinnyeko mu bijanjalo byange ebyo ndiiringa nabyo paka lwe biggwa ate mbunene waliyo abasezi simbozi yakyana kito oyinza ogamba manyina waliyo abasezi awaffe tebaliyo ewaffe Masaka bayogeranga ne wagundi mbu bali abantu mukugamba erinnya ng'oyise kaabooko bw'oti eyo muleke kubanga jakulaba programu eno atunoonye kakati wulira tewali gye bitali bajjajja baffe ne bamaama baffe n'abataata baffe baalina entalo mirembe nawe okimanyi kati
sobola kuba ne neighbor nga tomwagala ninga akanako gye kaiteeza nokagagwe bajja kulya gwe oyo ali abantu kati kutegera ko omwana omuto yaba amanyi bali abantu n'ekituufu abantu abo nze ku research gwenze nkola baali tebali abantu naye baalina nga obutakkaanya obutonotono n'anyumya nnyo ne mukazi we n'anyumya nnyo ne neighbor we no yakola kino bwe nafiirwa teyakola bw'ati namusaba kino n'akinyima kati okwewala ffe okusigala nga teffe gye tuzungira nga babateekako ekigambo bali abantu sole naye nga tebali abantu nze bwe ndowooza kale atunyumyamu site eba ewedde bale ebisoomooza bibaawo nga yingini awagambye nti ebimu baba abyemalira nga ye agoba okwasiza site n'atagamba nga ate ono neighbor yakoze bw'ati ate ono agamba bw'ati n'abirikkako olaba site ng'ewedde but I think it's a journey aina moto etero gamba no pain no gain kitegeeza nti mu pain gyabayisemu okutuusa ennyumba yaawo oba oyagala aba agayininze ate ye kyoba omu expecting so tubeebaza okuba nti mutuwa emirimu engineer akalina otugambye mu weeks 2-3 4 osobola okuba ng'ogimpadde ng'oteesa n'okusereka bisobokera ddala tasoose kala kati ennyumba eno ogiraba twakagikolera wiiki 4 teziweze ziri 4 zonna tubaleka leemu yali yakutereeza wano foundation then eyokubiri tukola eyo wansi then eyokusatu ne tuyiwa slab eyokuna ne tukola waggulu ze wiiki 4 naye wiiki 4 ezo tuzikola nga twewadde n'eddembe tetuli nnyo ku pressure era mu wiiki emu lufu ebe umaze okukola ki okugenda ku nnyumba tekasobola kundya kalekena kalyeku so kakati kitegeeza era mu wiiki emu tusobola okukola lufu and ceiling kati kitegeeza nti ennyumba obudde tusobolera ddala obufunza according client waffe mu byenfuna ali atya omulimu agwagala kyenkana ki ebyo bye tutunuulira naye kye tukola bwe tuba omulimu tugukola mu budde butono gino emiti tetugijjaamu wansi nyumba tugirekamu emiti egyo gyonna ate bwe tukole waddako kati era tujja kusereka ng'emiti tetunnagijjamu kati then ogenda okumaliriza okusereka n'okola enzigi ogenda okujja okuteeta enzigi zo ng'ate wansi wakazi nga byonna obambulamu ng'otandika plasita yennyabo kitegeeza guno omusenyu gukyali useful gugenda kukola emirimu mingi kyalina okukola plasita kyalina okukola ebirala byonna yennyabo mulimu mulungi ddala nga bwe tugulaba focus gwekola focus esangibwa Kyengera ku Kyengera mall second floor jangu ate gwegala okuba nga ofuna services z'okuzimba tuzimba ennyumba gy'osobola oba eyo gy'oyagala twagala mayumba gali naye tugasobola essaawa zino so totya jangu tugambe ekiroto kyange kyekino kugajja kugamba oba tukole kino ekisoboka essaawa zino Ekyengera ku second floor namba y'essimu eri awo wansi 0708858206 mukubireko engine Adungu Peter ate abeere ng'akuwa ku mageza nalabye olunaku olwajjo waliwo omwami yakubidde twadde ku Delta n'akugamba nyina ettaka lyange njagala kunzimbirako n'omugamba kanzijeyo n'agamba tekyetaagisa nze nkolera quotation nakweza agond plan n'omugamba kyetaagisa nze ndabe ki ndabe wagenda ennyumba yo n'engamba engineer kwata olupapula n'omugamba shap kwata olupapula lubale n'ongamba mirembe siwe biri kati lwaki obagala be w'abandi anti kaakati mirembe kiri emirundi ebiri nze buli lw'otampa mukisa kulambula nnyumba yo kyekitegeeza nti ngenda kukusaba ssente nnyingi atogirambudde nga sirambudde ettaka nga temponye transport anti wulira nga sirambudde ettaka lyo kuba nja kubalira ku kintu ekiri maximum waggulu nti ne bwe nsanga nga wabi tekinkosa obubi oba otegeeza kingi obubi osobola okutuuka ewantu nga wabi ettaka bingi ettaka wayinza n'obutaba kitoogo waliwo ebinnya waliwo leevombi waliwo neighborhood mbi wazibu okutwala matiriyo bingi ebifuula ewantu nti wazibu kati ebyo bye tugattagatta tubalamu nogane okusinziira wana omusenyu gujja kuyita wano okusinziira wana amatiyo tujja mutereka wano okusinziira ku kino abakozi bajja ssula wano kati ebyo byonna biba part of bill buli lwe tubikola nga tetulabidde ddala physically kyekyetaagisa kitegeeza tukubalira ku kisinga okuba ekinene ate bwe tujja ne tulaba tukubalira ekyo kyokka ekyetaagisa waliwo ne bye tujampinga tugane nga bwe waliwo kana akayumba tetugenda kupangisa nnyumba tujja ssula mwako kati ate bwe mbasiza eyo ebyo byonna sijja bitunuulira tugeze amazzi neighbor waba ayinawo taapu kati oyinza osangawo nga wala tewali taapu oyinza okusanga amazzi gakukima ku luzzi
kati bibyo naffe tubitunulira abakiranti ye bwa kutwala ku site yaba alooza nti ozze kulaba plot eyo naye tulaba ebintu bingi abakozi banaasula banaterekawo ebintu motoka ziyitawa amazzi gavaawa amasannyalaze gali side ki byonna tubitunulira oluguudo lwennyini luli lutya mu mbeera ki kati ebyo byonna tulina obbiraba ne tumala ne tuincludinga nga tumanyi nti kati katumusabe ssente ku zino n'ezino lwakuba olusi tetuzibawa direct naye nga tuzinoonya bwe tuzigattagatta. So it's very important and crucial kuba nti engineer before watandika site ajja ku site yona oyinza okugamba site yange ennungi eri straight naye nga teyo obulungi bwe tabulabira wano ku ttaka nti eri straight ng'atunulira ebintu bingi nnyo okulaba nti ennyumba yo esobola okufuuka ekyo ky'oyagala naye nga ennyumba osobola ogizimba ku ttaka lyonna. Yes ne bwe guba mugga tewali fe tutazimba tewali kasino gye bagoba abantu anti tewali we bagoba abantu mu kitoogo kye bakola nnema olina okukozesa ekitoogo ng'ofunye olukusa enjawulo yokka tolina kukozesa kitoogo nga tolina lukusa kati kitegeeza waliwo abantu abasaba olukusa olwo ne bazimba zibiiki ku nnyanja naye ate gwe bonaogenda bugenzi ku nnyanja n'oteekawo kintu kyo tebajja kikkirizaawo kitegeeza olina okugenda mu environment authority n'osaba olukusa okusobola okukozesa ekitoogo ekyo oba ennyanja eyo oba omuggo ogwo so yenjawulo eriwo kale nga tugenda atunyumizaamu obudde bweddeko odde ekyo nakyo tugambayo ekirala obudde bunaye bwe butusalako naye nga bose tuba tukyalina nnyingi tuli mwezi gw'abakyala engineer. Yes. This is March tonnanjo kyayonga omukyala soka tunyumyemu ku mboozi y'abakyala tagala tegamba bbe mu kibiri asajja tamanyi vuga simanya biki simanya ate biki leeta ssente sente nja kukuwa tuli mwezi gw'abakyala njagala obagambeyo obugambo okuva mu Focus Construction Company mwezi gwaffe guno ate tulabe gwe magezi ki maanyi ki bigambo ki byotugamba okusookera ddala nali njagala bakolerayo show ng'abakyala kuba nange nina ebintu byempulira nti nsobola okugatta ettaffaali ku bakyala kuba abakyala abo balaba mirembe fe abakyala batuwa emirimu mwana nonokira nti waffe mukyala naye ate n'otaba bbanza neewunyisiza okubanga emisemi nti neomusanyu biki biri wano okubba tebirina fact mirembe mba nabitisse dda siri muyaaye biba bimaze okukola so kyengezaako okugamba mirembe nti abakyala abo bafuuse bakiranti baffe nnyo era mu kubeera bakiranti baffe bambi abamu beerabidde obuvunaanyizibwa bwabwe bw'okubeera abakyala balwanira omwenkanonkano ekitalisoboka. Yes. Kati kye basobola okufuna gy'eddembe. Eddembe ndowooza abakyala bano bandibadde balwanira nnyo eddembe lyabwe kyekikulu. Omwenkanonkano tibagwetaaga mirembe zisobola kwenkana mukazi ne bwe ndiyagala ntya kati omwenkanonkano gwegulwa ingi kuzimba kalina n'onazimba kalina eddembe lyo ng'omukyala nti essaawa zino nina okuba nga nkola essaawa zino nina okuba nga ninayo nange ekyobugagga ekimpa ssente essaawa zino nina okuba nga nange nsobola okubeera n'abaana bange kati nina okuba n'omwami eryo lyeddembe lyo nga ggwe kati ate bo banoonya omwenkanonkano sya olw'okuba azimba naye nja kuzimba gwe ng'omukyala kola ebijja mu bukyala bwo nange ng'omwami nkola ebijja mu mwami anti ate mukama bulesinze bulala nti nze omukyala nsobola okuzimba kalina omwami talina sense zimba kalina eryo lye bayita eddembe lyo kati ate ne munyiiga Happy Women's Day. Thank you bagambe tugende akantu ako kanini mbadde njagala nnyo ojjaka tugamba kushedda katika tukaleke tukakonya bamma basewo ne bannyabo okusookera ddala bannyabo mbaagaliza omwezi guno omulungi ekisinga obukulu mwekubemu nnyo ttooki mulabe waawe muvudde mulabe we mulaga ate mukama musabe nnyo mufune eddembe kyekisinga obukulu munsi kale ingini adongo peto abadde smart mpaka ku ngalo era omukyala mutwebalize mu mbejja webale kulabirira mwami ali smart wotegeera nti omwami eddala avaayo nga kyekyo so you're very smart era n'abantu basobola okuŋŋamba kitegedde kale Focus Construction Company Uganda ate mujje tubazimbire tukube plani tusima enzigi tuzimba kabuyonjo tukola lufu masannyalaze kyogere kyonna kyolowoozaako musika ebyokuzimba tubaagalanya bali ddala w'amawanga nnyo nno namwe abali wano ewaka namwe tubaagala ate mwe tubaagala nnyo n'okusinga bali atwagala bali mwena tubaagala tuwa ku kamera Stanley ne Jeff Kiwaka mutumireko mbu Jeff Kiwa abadde n'ebigaalo bingi Jeff Hudson ndera ali bulala kale ni musula bulungi
Mweraba, tujja gibalaga.